GTV for unity and development. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم أصلي وأسلم على حبيبنا مصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد mwena abatulaba ku mukutu gwaffe guno omuganzi nga bulijjo mu programu yaffe eno ey'okwejjukanya mu busiraamu bwaffe. Twala omukisa guno okwebaza Allah jalla waala tusobozesezza okubeera nti atuusiza olwaleero nga tukyali mu baddu abakyali abalamu, era tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atwongere ekyengera kye ky'obulamu n'ekyongera ky'obusiraamu n'ebyengera byonna Allah subhanahu wa ta'ala byatuwadde ne byatannaba kutuwa nabyabeerenga abituwa. Naawe bonna Allah subhanahu wa ta'ala bajjeeko ebyengera ng'ebyobulamu mu bulwadde, mu mbeera zonna Allah subhanahu wa ta'ala abeerenga abibaddiza. Naawe bajjuludde mu bulamu buno obwensi abeerenga abasonyiwa ebyabasobako ng'abatonde abawejjana ennyumba ey'emirembe. Oluvannyuma lw'okutendereza ku Allah jalla waala n'okusajja kw'ekitiibwa Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam, nzikirize batwalire essalamu ti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nga bulijjo tugenda mu maaso n'okwejjukanya n'omusomo gwaffe gwe twalaba okutambulira ku alharubu nafsiya diddu lislaami, olutalo lw'endowooza oba olw'entegeera oba olw'ebigambo, osobola okuluyita kyonna kyoba osobodde okubeera nti lulwanyisa eddaawa eno busiraamu. Era nga tutambula ne aya Allah subhanahu wa ta'ala egamba baada audhu billahi min ashaitani rrajim bismillahi rrahmani rrahim yuriduna liyutfi'u nura Allahi biafwahihim wallahu mutimmu nurahu walau kariha alkafirun. Allah subhanahu wa ta'ala mu aya eyo yali anyweza omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama ng'amugamba nti abo bonna abatambuza ebigambo ne babijjira ne babizza eri, abo bonna abakola kaweefube emisana n'ekiro okulaba nga balemesa obusiraamu okuba nti bugenda mu maaso, obusiraamu okuba nti bubeera bumu, obusiraamu okuba nti busaasaana, obusiraamu okuba nti bw'amaanyi. Allah ng'agumya omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama nti baagala okulaba nti bazikiza ekitangaala ky'ozze nakyo, bazikiriza obubaka bw'ozze nabwo, naye Allah n'agamba nti tekijja kusoboka, obubaka buno bujja kubeera nga bugenda mu maaso. Wallahu mutimmu nurahu walau kariha alkafirun. Allah ajja kutuusa buli wamu mu nsi eno, ajja kubeera nga anyweza obusiraamu buno newankubadde nga ababulwanyisa mu ngeri ez'enjawulo babeera nga tebakyagala. Nabwe kityo tugenda mu maaso okulaba nti al-Qur'anul Karim yudafi'u ani rasuli sallallahu alayhi wasallama wa ali baitihi. Qur'an yegenda mu maaso okubeera nti erwanirira omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallama ku ebyo byonna ebyamwogerwangako ebitalina mutwe na magulu, ku ebyo byonna ebigambo eby'obulimba, eby'ensimattu, ebyekukuuzi, ebyenge, ebyokusala amagezi gonna okulaba nti obusiraamu tebusaasaana nga bwe kyali nti omubaka byali akyagala bugende mu maaso. Naye abo bonna abasimbira omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama ekkuuli, n'abo bonna abaali basiramuse mukadde ako, Qur'ani yagenda mu maaso n'okubeera nti ekola omulimu munene nnyo ogw'okubeera nti ebalwanirira nga eyita mu kusa ayati ez'enjawulo nga zoogera ku nsonga z'obulabe obwo obwali buteekeddwa ku mubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama. Kana al-Qur'anul Karim akbaru wasila min wasaili ad-difa'i an rasuli sallallahu alaihi wasallama wa aniddawa. Qur'ani ey'ekitiibwa kyekyali ekyokulwanyisa ekisinga ddala okuba ekyamaanyi ennyo okulaba nti kirwanirira omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa aniddawa, era nekibeera nga kirwanirira n'eddaawa eno busiraamu okulaba nti egenda mu maaso okugitaasa kwabo abasoolayo ennimi zaabwe n'emimwa gyabwe okulaba nga bakola olutalo lw'amaanyi ennyo okulemesa ddaawa okubeera nti egenda mu maaso. وتأتي
ahamiyatul Qur'ani fi ad-difa'i 'anir rasuli sallallahu alaihi wasallama min iddati wujuhi. Qur'ani ene yekitiibwa yayita mu makubo ag'enjawulo ge yakozesa kulaba nti erwaniriro mbaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama. Ekisookera ddala mu makubo ago, awaluha annahu min indillah, Qur'ani eno eyekitiibwa yali eva wa Allah subhanahu wa ta'ala, ate nga ffenna tukimanyi nti Allah la yu'jizuhu shay'un fil ardi wala fis sama. Allah subhanahu wa ta'ala tewali kisobola kumulemesa, tewali kisobola kumusimbira kuuli, tewali kisobola kumuyisa kulitalaba ng'enjogera ya bulijjo oba okumuwuddiisa, tekiriyo fil ardi wala fis sama, kuno ku nsi wadda mu ggulu. Yensonga lwaki omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama yasobola okubeera nga entalo zonna yaziwangula, nga n'olutalo lwasinga ddala okuba oluzibu lwe luno lwetuliko lwetutunuulira, olutalo olwali olw'okukozesa amagezi n'ebigambo n'okutetenkanya kulaba nti balemesa omubaka Muhammadi sallama. Wa rasulu sallallahu alaihi wasallama yarifu jayidan kimata hadha alquran, ate nga n'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama yali amanyi bulungi nnyo kimata hadha alqur'ani, obukulu n'omugaso gwa Qur'ani eno eyekitiibwa, nti aya bwe yajjanga ng'erina ensonga gyeyogeddeko, bwebanga yali yakugumya mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama, nga bwe tugenda okukiraba, omubaka yabeeranga mugumu kubanga nga akimanyi bulungi nnyo ti la yatihi albatil, ti Qur'ani eyekitiibwa teyinza kubeera nga eyogera bigambo bya bulimba byonna, tesobola kubanga eyogera bigambo bya bulimba mu ebyo ebijja mu maaso, oba ku ebyo byeyogerako nga byamabega, oba ku ebyo byeyogerako nga biriwo mu kaseera ako. Bwebanga aya yakkanga nga ezze kugumya mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama, omubaka yagumanga n'afuna amaanyi mayitirivu ku nsonga eyo. Bwe kubanga kwali kumugamba kyakkola, era omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama yabeera nga akikoza n'amaanyi mayitirivu, kuba yali ategeera Qur'ani kyeki kyebeegambye. Liza kana akbar wasilati litakhfifi ala nafsihi, Qur'ani eno nebanga lyekkubo lyali lisinga okubeera eryebbeeyi oba ery'amaanyi, litakhfifi ala nafsihi, okubeera nga likendeeza obuzito n'obulumi ku mubaka Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa ashabi wasallam. Kaifa halul insan wa kaifa takunu manawiyatihi, nga Qur'an yabeera nga emuwa amaanyi mu mbeera z'abantu, okubeera nti asinkana embeera z'abantu abo yali nabo ng'alina amaanyi, n'embeera wa manawiyatihi, n'okumugumya ye kennyini ng'omuntu okubeera nga alina amaanyi. Agenda maaso n'atugamba nti iza kana rabbuhu subhanahu yukhaffifu anhu wa yasilihi bikalami min indahu, wabanga Allah subhanahu wa ta'ala yabeera nga akola omulimu omunene ogw'okubeera nga awewula oba atikkula omugugu ku mubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama, ng'ayita mu bigambo bye ebyekitiibwa, yanziru alaihi min fawq sab'a samawati wa ma malakin wa huwa min akramul malaika, yafunanga obubaka okuva ewa Allah subhanahu wa ta'ala, ate nga buyita mu akramul malaika, mu malaika esinga okubeera ekitiibwa, era ye Jibrilu alaihi salatu wassalam. وقد كان منهج القرآن في الدفاع عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقوم على محورين، enkola oba ekkubo Qur'ani ekitiibwa liyayitamu okubeera nga erwanirira omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama, okumunyweza n'okumugjamu okutya n'okumulaga abalabe bonna abaali ab'olwatu n'ab'ekyama. Yakola omulimu ogwo Qur'ani ekitiibwa nga ekozesa yakumu ala mihiwaraini, yakozesa ensonga bbiri
ezali enkulu ennyo. Awwaluhuma amaliyatu i'dadi rasuli sallallahu alayhi wa sallama nafsihi, okubeera nga Qur'an yateekateeka omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama ye kennyini liyatahammala mas'uliyata ad-da'wati wa imudadihi bima yahtaju ilayhi, okubeera nga Qur'an y'ekitiibwa yateekateeka omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama liyatahammala mas'uliyata ad-da'wa, asobole okubeera nga asitula obuvunaanyizibwa oba omugugu ogw'okutambuza obubaka kuva ewa Allah subhanahu wa ta'ala n'okusaasaanya enjiri y'obusiraamu. Qur'an yamuteekateeka ngeri ki gy'alina okubeera nti asaasaanyamu obubaka obwo, era alina kubeera nga ye kennyini abusaasaanya afaanana atya, alina kubeera nga abusaasaanya yeeyisa atya. Ebyo byonna Allah subhanahu wa ta'ala yabeera nga atuma Jibuliiru alayhi salatu wassalaam bi ayati al-mukhtalifa, ne aya ez'enjawulo. Wa imudaduhu bima yahtaju ilayhi kullu mawqifi, n'okubeera nga yamuteekateeka okuba nti afuna oba emuteerawo mu bungi ebyo byonna omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama byalinga yeetaaga fi kulli mawqifi, mu mbeera yonna gye yalinga atuuseemu. Bwe zaabeeranga dduwa za kusaba mu mbeera zonna ez'akanyigo, Allah subhanahu wa ta'ala yabeeranga ng'amussiza ayati oba edduwa oba azkar zyalinga alina okusoma omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama, era n'abeera nga azisoma mu mbeera ez'enjawulo. Bwe mbeera za lutalo, azkari nyingi zeyasomanga nga zikiri emu gyeyasoma mu lutalo oba lwali lw'ebbalire oba Uhud kwezi ebbiri, egamba nti ya hayyu ya qayyum birahmatika astagis ya hayyu ya qayyum. Sayyidina Ali radiyallahu anhu atugamba nti mu lutalo lwe baalimu n'omubaka Muhammad sallama yamusanga nga addiŋŋana ekigambo ekyo okumala obudde bwali buwanvu nnyo, ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum. Yakyesibako nnyo okusinzira okutuusa Allah subhanahu wa ta'ala yabeera nga abawanguza olutalo olwo. Ebyo byonna byali byakulwanyisa Allah subhanahu wa ta'ala bye yakwasa omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama. Ne mu mawakifu mangi oba mu mbeera nnyingi ez'enjawulo tukitunuulira nti omubaka Muhammad sallama bwe yatuusibwako okuba nti atuuka okubeera nti yalogebwa nga bwe kitunonyolwa bakadde baffe abamanyi, batulaga nti omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama waliwo omukyalo omu yagezaako okwagala okulaba nti amujja mu bulamu bw'ensi, naye nga ayita fi tariqati as-sihiri, ng'ayita mu kkubo ery'okubeera nti aloga omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama. Jibuliru nejja oluvannyuma okuba nti omubaka yabeera nga aswabaho sihiru, eddogo eryo omukazi lyeyapangapanga lyabeera nga limukwata, era naaba nga yayisibwa bubi nnyo mu ntandikwa y'obubaka. Naye Jibuliru alayhi salatu wassalaam nejja negamba omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama abeere nga asoma kul huwa allahu ahadu emirundi 3, nabeera nga era agisoma suratul ikhlas ne suratu al-maw'izatayn kul a'udhu birabbil falaqi ne kul a'udhu birabbin nas, abeere nga azisoma. Era yazisoma eddogo eryo nelibeera nga lyabeera nga livaawo. Awo gonna gaali makubo omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama ge yakozesa okubeera nti ayita mu mbeera etaali nnyangu. Tugambye nti Qur'an yamuteekateeka ye yennyini ng'omubaka. Lwaki emuteekateeka? litahammul masuliyati daawa, asobole okubeera nga atwala obuvunaanyizibwa mu maaso oba okubeera nti akowoola abantu okudda eri Allah subhanahu wa ta'ala. Mu nteekateeka ki? fil akhlaq, mu mpisa nga bwe tujja okukiraba, okubeera nti yamuteekateeka mu mpisa. Wa fil ilmi, n'okubeera nti yamuwa okumanya ebyo byonna byalinga talina kumanya. Yasindikanga Jibuliru alayhi salatu wassalaam n'abeera nga amumanyisa byalina okubeera nti akozesa okubeera nti akola daawa, n'ebirala byonna ebyetaagisa omuntu okubeera nti atambuza omulimu oguba gumuweereddwa. Wa thaniha arraddu ala al-kuffari wa asilatihim allati arada biha ikhraj rasuli sallallahu alayhi wasallama.
ekirala ekyokubiri Qur'an kye yakozesa okulaba nti erwanyisa embeera eyaliwo arraddu ala al-kuffar Qur'an yajja mu aya ez'enjawulo zetujja okulaba nga edda mu abo abali bawakanya omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa asilatihim allati aradu biha ihraju rasul era babuuza ebibuuzo bingi nnyo nga naye kigendererwa mu bibuuzo ebyo tekwali kumanya na kutegeera kuba nti bagende mu maaso n'okusiramuka wabula kyali ihraju ar-rasuli sallallahu alaihi wasallama kwali kubeera nti balemesa omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama okubeera nti agenda mu maaso n'eddaawa bagezaako kumubuuza ebibuuzo ebiremesa nga bwe tujja kubeera nti tubiraba. Al-Qur'an al-Karim yuaddu rasula lidawati wa yuayiduhu Qur'an ekitiibwa eteekateeka omubaka n'okumuwa support okulaba nti daawa eno egenda mu maaso. Amma amaliyatu idadi rasuli sallallahu alaihi wasallama litahammul mas'uliyati dawa ti enkola eyokubeera nti omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama ateekebwa okulaba nti atuukiriza daawa fakad kana titakumu ala ta'limi rasuli sallallahu alaihi wasallama kayfiyata dawa bi asalibi almustahabba nti okubeera nti omubaka Muhammad sallama ateekebwa enteekateeka eyo yali takumu ala ta'limi rasuli yali kubeera nga bayigiriza omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama kayfiyata ad-dawa bil asalib al-mustahabba enkola eyagalibwa okubeera nti omuntu ayitamu okubeera nti atuusa obubaka eri abantu allati turagibu nnasa nga enkola eyo eyagazisa abantu abo boba okolamu omulimu okubeera nti obakowoola okudda eri Allah subhanahu wa ta'ala kama kanat takumu ala haddi rasuli ala al-akhlaq al-hasana era nga enkola yemu eyo yali ekubiriza omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama okubeera nga takumu ala haddi rasuli ala al-akhlaq al-hasana okubeera nti omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama yeeyisa mu nneeyisa ennungi wal muamalatu tayyiba n'enkolagana ennungi nga tuyimiriddemu wano katono tutunuulidde nti omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama yateekebwa okulaba nti ayita mu mbeera gye yalimu etaali nnyangu naye mu bufunze mu mbeera zisobola okulaba wano kaifiyatu dawati bila asalibu almustahabba kwe kubeera nti omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama yateekebwa okubeera nti akola daawa eno ng'ayita mu makubo almustahabba agaagalibwa baduati ffe mwenna buli muntu yenna avunaanyizibwa okubeera nti akowoola abantu okudda eri Allah subhanahu wa ta'ala alina okubeera nti akozesa amakubo ago almustahabba ago agaagalibwa so si agatamwa oba agatamisa omuntu oba agakyayisa addaa'i ti daa'i yenna buli wobeera nga okowoola omuntu okudda eri Allah subhanahu wa ta'ala buli wobeera nga omuntu oyagala akole nga ggwe bw'okola oyagala asaale nga bw'osaala oyagala asiibe nga bw'osiiba oyagala abeere na akiida oba enzikiriza entuufu nga ggwe bw'ogyagala oteekeddwa okubeera ng'okozesa amakubo ago gennyini omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ge yakola okulaba nti ate toweetamisa abo b'okowoola tobakakkanya tobavuma tobaweebuula tobakola kintu kyonna wabula kozesa amakubo agasinga okubeera amalungi allati turagibu nnas ago agagazisa abantu agatajja kubeetamisa wabula nga baagala okugenda mu maaso n'okumanya ebyo by'obabuulira naye buli lwoba nga ojja batuuma amannya abo bakimbuyege abo omusajja n'omuyita hajjati oba n'omuyita mukyala kubanga talina kirevu n'ebirala ebifaananako bwe bityo amannya getuze tuwulira agakozesebwa mu kukowoola abantu omuntu neoba nga omukowodde emyaka 10 neoba nga omukowodde emyaka 2 naye nga tanaba kutegeera kyomugamba ekyo tekikuweesa lukusa lwonna tekikuweesa mukisa gwonna kubeera nti omuvuma kubanga eyo teyali nkola ya mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama era teyali nkola y'abaambiya bonna
abakulembera okuba nti bakola omulimu guno wabula abo be batumamu be babeeranga nga tebasobola kwanukula mulanga gwabwe balajaniranga Allah subhanahu wa ta'ala nga bwe tulaba nabbi Nuhu alayhi salatu wassalam yakoola abantu okudda eri Allah subhanahu wa ta'ala naye baagana teyabavuma wabula yalajanira Allah subhanahu wa ta'ala wayimma abalungamye oba abazikirize ye bwe kyali mu dduwaayi tya abalongoofu abalekewo otali balongoofu abakole ki abajjewo oba osomye surati Nuhu emanga serabidde mwemutambulira ekyafaayo ekyo ne bannabbi abalaba Shuaibu ba Yunusu alayhi salatu wassalam oba otunulidde ekyafaayo kya nabbi Yunus ekyennyanja kyamumira lwaki yamirwa ekyennyanja yali yatumibwa eri abantu be ne bagana okumukkiririzaamu n'abakoowola okumala ekiseera naye ne bagana okubeera nga baanukula naye Yunusu alayhi salatu wassalam tewali kyafaayo kyonna kitulaga nti yatandika okuvuma abantu abo yatandika okubakakkanya yatandika okubatuuma amannya agalaga nti si baganye okumukkiriza ebyo byonna tetubirina tebyajja mu byafaayo wabula ekyajja mu byafaayo era ekikyaliwo olwaleero era ekijja okubeerawo ila yaumi alqiyama kutuuka Allah lwalisingako ensi eno kyekitulaga nti Yunusu alayhi salatu wassalam bwe yalabanga tayanukuddwa yasalawo alinnye eryato bwe yalinnya eryato kiswa abagimanyi tugimanyi nga bwe yatambula adduse avudde mu bantu alaba baganye okukkiriza n'asalawo yesuule mu nnyanja kubanga ye yalabanga ekigendererwa kye obuvunanyizibwa bwamukwasibwa buganye okutuukirira kati mugane okutuukirira Yunusu alayhi salatu wassalam ye yasalawo ye nga ye n'alaba nga oba oliawo yeye mukendeevu tatuukiriza n'abeera nga asalawo agwe mu nnyanja naye ekyennyanja nekibeera nga kyamumira ate oluvannyuma bwatuuka mu lutalo kyennyanja neyejjusa n'alajanira Allah subhanahu wa ta'ala era namwetondera la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin duwe tugimanyi yabeera nga addiŋŋana oluvannyuma ekyennyanja kibeera nga kyasesema nabbi Yunusu alayhi salatu wassalam era tekyamutuusaako buzibu bwonna n'avaamu nga mulamu bulungi kikye twagalamu nti Yunusu alayhi salatu wassalam ye daawa ebaagana okugikkiriza yalaba nga ye alina okulekulira abantu so si kubakakkanako kubavuma oba kubagamba bino oba kubagamba biri so nabwe ekityo kyombaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama yabeera nga ayigirizibwa asalibu daawa oba enkola gyalina okubeera nti akoowolamu abantu okudda eri Allah subhanahu wa ta'ala nga muzo mwalimu tahsin al akhlaq empisa ennungi okweyisa obulungi kukuŋŋaaniramu ebintu bingi omuntu adaayi yenna talina kubeera muntu wa bboggo ngera Allah subhanahu wa ta'ala bwe yagamba mu aya nti law kunta faddan galidha alqalbi lanfaddu min hawlik nga Muhammadin sallallahu alaihi wasallama singa wali wa bboggo ng'oboggoka buboggosi ng'oyo yenna aganye okukkiririzaamu omugwatukiranga ggulu omwogerera ebigambo ebisongovu kubanga aganye okukkiririzaamu omutuuma amannya kubanga aganye okukkiririzaamu law kunta faddan galidha alqalbi singa wali wa bboggo nga oli mukakanyavu wa mutima ng'oli ne bwakusinkana we n'otambula feesi gw'olaga nti oli wanjawulo nnyo toyina kisa tanfaddu min hawlika baali kudduse tebalikiririza mu ddaawayo kati eyo aya etulaga nti ebyo byonna Allah byalonzeemu ate bw'abanga alonzeemu tamazeeyo wabula buli kyonna kyatakoonyeeko kipimire ku ebyo kubanga Allah bagamba nti law kunta faddan singa wali wa bboggo kitegeeza nti buli njogera yonna eteri yavunaanyizibwa mu ddaawa omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam teyagikozesa oba kuvuma oba kutyoboola oba kukakkanya oba kuki kitegeeza nti omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam teyagikozesa law kunta faddan ghalidha alqalbi singa wali mukanyavu wa mutima kati obukanyavu bw'omutima bukuŋŋanya ebintu bingi nnyo omuntu mukanyavu w'omutima toyinza kumusuubiramu kisa omuntu omukanyavu w'omutima toyinza kumusuubiramu kusaasira omuntu omukanyavu w'omutima n'ebirala bingi byonna bigereze ku ekyo lanfaddu min hawlik
tebali kukkiririzaamu. Kati kiregeeza nti bw'aba teyalina ebyo, teyali mukanyavu wa mutima, teyali wa bboggo, teyali mukodo, teyali ki, teyali muvumi w'abantu, teyali mu n'ebirala byonna ebifaanana bwe bityo, bimaana yali mutakhalliqu bi akhlaqin hasana, yali omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama nga yeyisa bulungi eri abo byali akowoola. Wal muamalatu tayyiba, n'enkolagana ennungi eri abantu abo abali bamukkirizaamu n'abo abaali tebannaba kumukkirizaamu n'abalabe be bonna. Bwebanga osomye ebyafaayo by'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama bikulaga butya bwe yakolagana n'abalabe be, butya bwe yakolagana ne Abdullah ibn Salul. Twamulaba yali raisi munafiqin, yali omunafuusi ow'amaanyi ennyo, naye butya bwe yakolagana naye omubaka Muhammad sallama teyamwatuukirizaako yadde olunaku n'olumu, naye ng'ate yali amumanyi n'obubi obuli mu bunafuusi. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti inna almunafiqina lafi darki l asfal min annar, ti abanafuusi bebagenda okubeererayo, bebagenda okusooka ku muko guli gwennyini ogwa wansi mu muliro, awali omuliro guli, muliro gwonna gwokya, naye Allah okulondamu ekitundu kyagwo n'agamba nti abanafuusi bagenda okusookera ddala eri ku manda kwennyini oba ku nkuze omuliro. Kitegeeza nti ate wajja kubeera shadid waliyazu billah, awajja kubeera wazibu nnyo. Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga atukingirizaawo. Naye kitwagaddemu ki? Tuwabanga Allah yayogera ebitendo ebyabannanfuusi n'obubi bwabwe ne obuzibu oba empeera yaabwe, obukakanyavu bwayo bwegenda okuba nabwo. Naye nga wamu n'ekyo omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama yawangaala nabo mu kibuga Makka, n'awangaala nabo mu kibuga Madiina, n'aba nga teyabaatuukiriza mannya, n'afa nga tabatuukiriza mannya, kuleka sahaba omu gwe yabeera nga ababuulira. Era ne sahaba oyo naye teyalina gwe yabuulira, yali ayitibwa Huzaifa bnu Yaman, sahibu sirri, nannyini kyama. Naye baalabiranga ku ki okumanya nti ono abadde munafiku munafuusi, singa nga sahaba oyo yagandanga okubeera nga ayimirira ku jeneza y'omuntu oyo, abo basahaba ne babeera nga bamanya nti sahaba ono Huzaifa yali Huzaifa bnu Yaman, yakwasibwa ekyama. Bw'abanga aganye okusaalira omuntu ono, kitegeeza omuntu ono abadde mu bannafuusi. Hakaza kaana taamulu as-sahaba alaihim salam ma haulai almunafikin, yali enkolagana y'abasahaba nawamu n'abannafuusi abo. Kitegeeza nti singa tewali nga waafudde tebasobolanga kumanya nti ono munnafuusi, enkolagana ennungi gye balinanga wakati waabwe. Nawe kityo kullu daai, buli muntu yenna akowoola abantu okudda eri Allah subhanahu wa ta'ala ateekeddwa okulaba nti yebeera minzaani ya ddaawa, yalina okubeera nga atambuza. Wa aidan haddahu ala as-sabri kasilahi hamin min asilhati allati yastainu biha ala dawati qaumihi. Era Qur'ani eyekitiibwa yagenda mu maaso okubeera nti ekubiriza omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama ala as-sabri, okubeera omugumiikiriza ennyo, kasilahin hamin min asilhati allati yastainu biha, nga kyekyokulwanyisa ekikulu ennyo ekyobugumiikiriza omubaka Muhammad sallama kyalina okubeera nga yeekwasa oba yeekwatako ala dawati qaumihi, okubeera nti akowoola abantu b'omulembe gwe. Kama kana al-Qur'an aidan yukhaffifu anhu wa yuwasihi. Era Qur'an ekitiibwa yagenda mu maaso mu ayati nyingi nga ekendereza omubaka Muhammad sallama obuzito bwalimu, ng'emulaga nti yadde olaba nti saawa eno onyigirizibwa, naye innama al-usri yusra, obuzibu buli wamu n'obwangu. Innama al-usri yusra, obuzibu buli wamu n'obwangu. Totya Muhammad, beera mugumu. Fa idha faragta fansab, buli womala okusaala, buli womala okukola ibaada, beera nga olajanira Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga ajjawo eyembeera gy'olimu. Wa ila rabbika, era eri Allah subhanahu wa ta'ala obeere nga osembera gyali. Nabwe kityo aya eyo innama al-usri yusra,
obuzibu buli wamu n'obwangu yabeera nga egumya omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama ti embeera eno eriwo mukadde ako gyetulaba ya harubu nafsiya ebigambo ebingi ennyo naye nga omulemwa gwabyo okulemesa omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama n'okumujja ku mulamwa naye ebigambo ebyo twabiraba era nga tugenda mu maaso n'okubiraba ti mu byo nga bamuyita omulogo bamuyita mulogo bamuyita majunun muguwa ddalu bamuyita muguwa nsimbu bamuyita muyimbi bamuyita mu nebirala bingi nnyo byesobola kubeera nga mmalayo kati bamuyita omulimba naye nga ebyo byonna babyogeranga nga bakimanyi nti Muhammadun sallallahu alaihi wasallama kana maarufa indahum ala annahu amin yali amanyikiddwa mu bo nakwasibwa obubaka nga bakimanyi nti yali muvubuka nga mwesigwa ate yali muvubuka nga wampisa nga ayina kyebayita ensa tebamumanyako na kigambo kyonna kyabukuusa era teyesinza ku masanamu nga ne famire mwava nga bagimanyi nti famire sharifu ya kitiibwa naye olwokuba nti kyeyajja nakyo baali tebakyagala biri byonna babisuula wali batandika okutubeera nga bamutemerera ebigambo ebitaali byangu kale nabo ekyo omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama n'ebyatusibwa ku basahaba kubanga ye nabbi baali bamutya olw'ensonga yaliko abaali bamulwanirira ab'ebitiibwa nga kitaawo omuto n'abalala ne jjajjawe nga yali akyali mulamu ne mukyala Khadija bonna bamutandikwa nga weebali yalina abaali basobola okubeera nti bamulwanirira naye waliwo abaasiramuka betwalaba nga Babilali n'abalala abatayina babasobola kubeera nti babalwanirira abo batuusibwako ebibonerezo byali byamaanyi nnyo kale Allah n'agamba omubaka Muhammad sallama ti innama al-usri yusra ti obuzibu bwonna bwolaba obw'okubonyabonye basahaba obw'ebigambo obwaki obw'okulimbisa innama al-usri yusra ti obuzibu kimanye ti buli bwobeera mu buzibu buli bwobeera mu kanyigo k'olimu buzibu bwa bwavu buzibu bwa bulwadde buzibu bwa birowoozo ebikuŋŋaaniddeko buzibu bwa mirimu tolina mulimu guganyi buzibu bwa embeera yonna buli omu alina obuzibu bwe Allah subhanahu wa ta'ala bwamuyisaamu Allah agambye nti innama al-usri yusra ti kimanye ti bwobeera mu katunnumba ako koba olimu bwobeera ku lusozi olwo lwowulira nga owalampa nga lukulemeredde kakasa nti oluvannyuma lw'olusozi olwo bajja kubeerayo akaserengeto nawe kityo tutunuulira omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama nti okoola kwe tekwali kwangu kwasangibwamu emiziziko egyali emingi ennyo naye emiziziko egyo Qur'an yavaayo mu bwerufu nga neba nga etaasa omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama ng'eyita mu makubo gano getulabye nga mugo mwe muli silahu asabri ekyokulwanyisa ekyokubeera nti abeera omugumiikiriza mu mbeera zonna eziba zimutuukisiddwako mu kkubo lya ddaawa fahazihi hiya al ayatu tanzilu alaihi fi bidayati ad-daawa zino zi aya zetugenda okulaba wansi wano ezakka ku mubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama mu ntandikwa y'okkowoola fahazihi hiya suratu thaniya min al-Qur'an al-azim era nga aya oba essuula eyokubiri mu Qur'an y'ekitiibwa tanzilu ala rasuli nga ekka ku mubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama tuallimuhu usisa ad-da'wa nga emuyigiriza emisingi kwalina okubeera nti atambuliza eddaawa ye oba obubaka bwe fahazihi hiya wahiya suratu al-mudaththir era nga essuula eno si ndala nga suratu al-mudaththir fayaqulu ta'ala ba'da a'udhu billahi minash shaitani rrajim bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjir wala tamnun tastakthir walirabbika fasbir ayati zino zetulabye nti ziri mu ssuula eyokubiri mu kukka kwa Qur'an era nga ziri mu suratu al-mudaththir Allah yalingi bino ebyamenyebwa mu aya zino gwe musingi aya zino zakka
nga gwali musingi omubaka Muhammadun sallallahu alaihi wasallama kwalina okubeera nti atambuliza obubaka. Kisooka yamukola nti ya ayyuhal mudaththir, wange gwe eyebikkiridde, kubanga Qur'an eno okukka ku mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama malaika Jibril bwe yali emukkako yamusanga mu mpuku. Abasoma siira ebyafaayo mugare Hira, mu mpuku eyo ya Hira, mubaka Muhammad sallallahu alaihi yali nga awummulira era nga mwanonyeza Allah subhanahu wa ta'ala, kubanga nga tanafuna bubaka abantu bali besinza masanamu, besinza njuba, besinza ebisolo, besinza ebinyonyi, naye mu ntegera y'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama ey'obubumbwa bwe ebyo byonna yabirabanga si Katonda, era nga ye mumativu nga mumativu ti Allah subhanahu wa ta'ala gyali atali ebyo byonna, kubanga ebyo byonna lwaki yabigaana? Kisooka bwebiba bisolo byali bifa ne bivaawo, bwebiba binyonyi byali bifa, ate nga yakimanyi nti Allah tayinza kufa, Katonda tayinza kufa. Kakati bwafa Allah subhanahu wa ta'ala naafa n'avunda n'asaanawo, ensi abagireseemu ani agenda okubeera nti agitambuza, era abantu abagisigaddemu banasigala basabaani nga Allah oyo afudde. Kati ekyo omubaka yakigaana mu bwongo bwe, ngalaba tekijja beera nti Katonda ataafa. N'atunuulira enjuba n'omwezi nibyo nalaba nga nedda, kubanga bijja ne bivaawo nga ne Nabbi Ibrahimu alayhi salatu wasalaamu naye bwe yakiraba omwezi ne gujja n'agamba nti Katonda wuuyo, naye ate agenda okulaba nga gugenze n'agamba apaana, Katonda tayinza kubula. Enjuba nejja nemunyenye n'agenda okulaba nga takyabiraba, n'agamba nedda, Katonda ateekeddwa okuba gyali atali ebyo. Amasanamu gano ge babumbanga mu ntende mu biki, ate agenda okulaba nga ate enjala webaluma nga ate bakkako nga bagalya. Ebyo nno omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama nga yastamiru bi aklihi salim, ng'akozesa amagezi ge Allah ge yamuwa amalamu, yabigaana n'agamba nti tebiri Katonda. Nawe kityo suratul Mudaththir, sura eno eya Mudaththir, aya zino zikka ku mubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama ng'ali eyo mu mpuku eyitibwa Hira, ng'agenza okubeera nti alowolereza, afumintiriza, yeyawudde mu bintu byonna ebimutawaanya obwongo bwe. Ali eyo yekka afumintiriza Allah subhanahu wa ta'ala, anoonya engeri gy'ayinza okumutegeeramu. Kati malaika Jibril ne banga yamusanga mu mbeera eyo mu kifo ekyo. Bwe yatuuka waali mbaka yafuna okutya, kubanga yalaba ku kintu kyatalabangako, yalaba entiisa nga alabye malayika, n'abanga yakankana n'agwamu ekitengo oba empewo. Kakati bwaddayo ewa mukyala we Khadija n'abeera nga amugamba nti zammiluni mbikkirira, funa ekiweeyo mbikkeko ba blanketi, fune ku bbugumu. Kale mu mbeera eyo malayika Jibril egenda okudda nga omubaka ali mu mbeera eyo ey'okwebikkirira. Akati kwe kumuyita n'emukoowola n'emugamba nti ya ayyuhal mudaththir, owange gwe yeebisse, kum fa anzir, yimirira obeere nga otiisa abantu oba okoowola abantu okudda eri Allah subhanahu wa ta'ala. Kum fa anzir, yimirira oba zuukuka, wejjeeko blanketi, gwamu empewo ekugwemu yonna eyo gy'olimu n'okutya kw'obaddemu. Fa anzir, obeere ng'ogenda mu maaso n'okutambuza obubaka obukwasiddwa. Wa rabbaka fakabbir, ate bw'oba nga otambuza obubaka obwo otuusa obubaka eri abantu. Wa rabbaka fakabbir, ne Allah subhanahu wa ta'ala obeere ng'omutendereza. Mana ntendereza Allah subhanahu wa ta'ala, omanyi obwomu bwe, ebitendo bye byonna byalina, asma'uhul husna, amannya ge amalungi agali 99, obeere nga ogategeera. Wa thiyabaka fatahhir, ate n'engoye zo zibeere ntukuvu, kwegamba obigwe wennyini obeere mutukuvu. Tosobola kubeera mutukuvu wa byambalo byokka, wabula n'omubiri gwo gubeere mutukuvu, n'omutima gwo gubeere mutukuvu. Minar rijis, okubeera nga guva oba gugwako ebyo byonna ebyekko, gugwako ebikolwa byonna ebikyamu, ebyobutemu, ebyaki, ebyensaalwa, ebyenku, ebya buli kimu. Wa thiyabaka fatahhir, nga tugambe nti
aya zino gyejali emisingi gya ddaawa ku mbaka Muhammad sallama, era gwe musingi gwa ddaawa. Buli muntu yenna akola omulimu gwa ddaawa alina okutunuulira aya zino ng'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama bezamulagirwa Jibril alaihi salatu wassalam, ng'atumiddwa Allah subhanahu wa ta'ala nga alaga omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama butya bw'alina okubeera nti akola mu ddaawa. Tosobola kukola ddaawa ng'oli mukyafu wa ngoye zo, tosobola kukola ddaawa ng'oli mukyafu wa mwoyo, tosobola kukola ddaawa ng'oli mukyafu wa mubiri. Olina okubeera ng'oli mutukuvu, oli mustakimu mu ebyo by'okola. Warrujiza fahjir, eno aya eddako yayongera kunnyonnyola eno ekulembedde wa thiyabaka fatahhir, engoye zo zibeera ng'ozitukuza. Wano okutukula kw'engoye, yes, tusobola okukkiriza zino engoye eza bulijjo, naye kitegeeza okutukula kwa ddaayi, kutukula empisa zo, gwe akola omulimu gwa ddaawa wakudde eri Allah subhanahu wa ta'ala, okugyamu enkenyera zonna, bunnanfuusi, nkwe, buli kimu, obutali bugumiikiriza, byonna nga bwe tubeera nti gy'emisingi gya ddaawa. Warrujiza fahjir, n'empisa embi obeere ng'ozisenguka. Buli mpisa mbi obeere nga ozisenguka, osobole okubeera nga otambuza ddaawa. Bw'omanya nti okukakkanya munno, okumuvuma okukola ki kya mpisa mbi, tobeera nga okyettanira ng'okola omulimu gwa ddaawa. Enkwe n'ebirala byonna beera ng'obyewala, osobole okubeera nga okola ddaawa ng'ogikola ng'omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama bwe yagikola. Wala tamunun tastakthir, era togabanga ng'onoonya okuwa ekingi. Wala tamunun tastakthir, togabanga nga onoonya okubeera nti oddizibwamu ekingi. Bimaana amakulu mu aya nti buli kyokola kyonna kikole ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala. Naye bw'onookikola ng'onoonya abantu bakuddize, kankole kino gundi ampe kiri, kankole kino tufunemu kiri, olujja kuba nga okoze ku lw'abantu, era bajja kukusasula. Eba namala okusasula ewa Allah subhanahu wa ta'ala, tojja kusangayo. Emirimu gyo gijja kubeera mingi kuno ku nsi, naye gijja kubeera ng'ebyoya by'enswa, bijja kubeera nga omuntu eyeetisse ensawo y'ebyoya by'enswa. Oli bw'aba agirabye n'amaaso ayinza okulowooza nti ezitowa kilo 100, naye agenda ogisitulamu bw'ati ng'erimu kilo 2 oba 3. Nabwe kityo nti buli lw'okola omulimu gwonna nga ogukoze min gairi wajihillah, ligairi wajihillah, togukoze ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala, ogwo omulimu ogwo gubeera nga habaa manthura, gubeera nga guba tegulina wazini yonna, buzito bwonna bwe gulina. Buli kyokola kyonna kikole ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala. Oba gw'okikoledde yeebazizza, fabiha wa ni'ima, kwebaza kirungi, era kitulagirwa kuno ku nsi. Man la yashkuru annasa la yashkuru Allah, omuntu ateebaza Katonda, ayimini ateebaza bantu nga bamukoledde ekintu ekirungi, la yashkuru Allah, tasobola kwebaza Katonda. Naye okwebaza kuno omuntu kirungi akwebaze, naye nga gwe nniyayo ebadde kusiimibwa Allah subhanahu wa ta'ala, era esigadde ngeri kusiimibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Okwebaza kujje ng'amagoba g'obadde tosuubira, ebeere ziyaada, nyongeza yekyo ky'obadde oyagala, yekyo ky'okoleredde. Nti ne waba teyeebazizza, era gwe ogende mu maaso ng'oli mugumu, ng'olina essuubi ddene nti gwe wakikoze ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala. Aya eno kyetegeeza nti wala tamunun tastakthir, nti buli mulimu gwonna gw'okola gwe togukola ng'osuubira kuddizaamu kinene oba kufunamu kinene kuno ku nsi mu omuntu okusasula. Ebyo tubikola nga tubikola mu busuubuzi, mu mirimu gino egiri maddiya, mu busuubuzi bwaffe buno okunoonya ekyokulya, nga bw'onoosimba empeke ya kasooli emu ng'oginoonyaamu ekirimba oweze bingi, n'osimba empeke y'ejjanjalo kimu, empeke emu ng'okikakasa nti ogiteese mu ttaka, ojja kujjamu empeke ku kikolo kimu, oba mu mpeke y'emu ojja kujjamu empeke 10 oba empeke 20. Ekyo kuno ku nsi ku bintu bye tulinamu emigaso, nga mu kulya, nga mu kunywa,
ebyo tulina okukola nga tusuubira essuubi okuba nti bigenda kutukubisibwamu kuno ku nsi. Naye ebirala byonna ebitali ebyo nga biri mu amaali emirimu emirungi egya ibadaati gye tukola ng'okusaala ng'okusiiba ng'okuyamba omuntu nga bifaananako nabwe bityo bye tubikola ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala, ng'empeera zaabyo tuzisuubira wa Allah subhanahu wa ta'ala. Naye buli kyokola ng'okisuubiramu empeera nti omuddu bw'anaaba taneebazizza, omuddu bw'anaaba nga tansasudde sijja nakuddayo kukikola, olwokoze lwa muntu oyo, era Allah subhanahu wa ta'ala tosuubirayo empeera wuwe. Innama al-a'mal binniyat wa innama likulli mru'i ma nawa. Buli muntu yenna Allah subhanahu wa ta'ala amusasulira kusinzira ku nniya ye. Oba wakikoze abantu bakulaba era bakwebaze, bajja kwebaza era bajja kulaba. Falhamdulillah wa biha wa ni'ma, ogugo guba guwedde era ng'osasuddwa kuno ku nsi. Naye nga teba wakikoze lillahi wa rasulihi, okikoze ku lwa Allah n'omubaka we, oba waliwo akulabye oba tewali, oba waliwo akwebazizza oba tewali akwebazizza, ojja kusigala nga ogobolola kikumi ku kinnaakyo. Tusabe Allah subhanahu wa ta'ala atuteekemu abo abakola liwajihi lkarim, abakola ku lulwe nga si lwakubeera nti okola ku lwakusiimibwa abantu. Naye wabanga bakusiimye alhamdulillah, era okusiima abantu nayo ibaada. Omuntu bwakolera ekintu ekirungi n'omusiima n'omwebaza era ofuna empeera gwamwebazizza, naye n'oli naafuna ezize mu bujjuvu, kubanga fama jazaa'u l-ihsaani ila l-ihsaan. Allah subhanahu wa ta'ala nti wali mpeera ya kintu kirungi okujjako kiba kirungi. Omuntu wabanga akoledde ekirungi era nawe mukolera ekirungi, naye gwe akolera gwe asasula ekirungi kyoli kyakukoledde, eyo tusobola okugamba nti sunna. Okwebazaako n'okusiimako n'okulaga nti osanyuse eyebeera sunna. Naye ate ye ekiri kyakoze tukiteeke martabatu farda, ti ye kiki ekibeera farada, nga bwe weralikira esswala obutatuuka ng'ogisaala, nga bwe weralikira sawumu ng'ogisiiba okulaba nti etuuka, nga bwe weralikira ibadaati zonna, n'ekyo kyonna kyokola ng'okikola ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala bw'olina okubeera nti okitwala. Nabwe kityo ti aya entugirabye, essuula entugirabye nti omulamwa gwayo omukulu Allah subhanahu wa ta'ala yagissa okubeera nti ateekateeka omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama, era amulaga amakubo n'enkola mutaba alina okubeera nti atambuza ddaawa ng'etambulira ku bintu bino bye tulabye. Takbir Allah subhanahu wa ta'ala, okubeera nti tutendereza Allah subhanahu wa ta'ala, tumwawula mu bwomu bwe, tumwogerako. Wa rabbaka fakabbir, Allah subhanahu wa ta'ala tumwawula mu bitonde byonna bitazimihi wa takbirihi. Wa thiyabaka fatahhir, netugamba ekyokubiri olina okubeera nga oli mutukuvu kungulu ne munda. Empisa zo muneeyisa eri abantu b'okowoola, ogwe musingi, ensonga ey'okubiri gyolina okutunuulira ddaayi yenna. Ekirala wa rujza fahjir, era n'okusenguka buli bikolwa byonna ebikyamu. Ekirala wala tamunun tastakthir, tokolanga omulimu gwonna nga ekikukozesa kubeera nti osasulwamu bungi. Wali rabbika fasbir, era aya egenda mu maaso negamba nti wali rabbika fasbir, beera nga obeera mugumiikiriza nnyo ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ensonga eno ey'obugumiikiriza nsonga nkulu nnyo mu mirimu gyonna gye tukola, mu ddaawa yonna gye tukola, mu buli kimu kyonna. Wali rabbika fasbir, tujja kubeera nga tuwunzika omusomo gwaffe ogwaleero oba okwejjukanya kwaffe okwaleero n'ensonga eyo emu ku nsonga ezakwasibwa omubaka Muhammadun sallallahu alaihi wasallama, okubeera nti atambulizaako ddaawa. Wali rabbika fasbir, wali rabbika fasbir, ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala beera mugumiikiriza. Wali rabbika, laamu eyo erina amakulu. Wali rabbika fasbiru,
laamu sababiya, laamu ya nsonga ti kulwa walirabbika fasbir, kulwa Allah subhanahu wa ta'ala beera mugumiikiriza, maana beera mugumiikiriza ng'okola omulimu gwa Allah gugonna gwokola ng'omanyi ti guno omulimu nkola gwa Allah, beera mugumiikiriza mugwo. Kitegeeza kiti Allah subhanahu wa ta'ala okusibirira omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama n'amusibirira entanda ey'obugumiikiriza ng'omuntu yenna agenda okwawukana n'omuntu we, oba asiibula mwana we agenda kusoma, oba asiibula mwana we agenda ku nsonga gundi, n'amusiibula mu byamusiibula n'amugamba nti mwana wange ogenze, oba muganda wange ogenze, oba ani yenna ky'oba omuyise, n'amugamba naye entanda gye nkusibirira beera mugumiikiriza gy'olaze. Kitegeeza nti omuntu ono amanyi nti gy'ogenda waliyo ebizibu ebisobola okubeera nti bikulemesa ekyo ky'ogenzeeko. Nenaga nti beera mugumiikiriza. Allah subhanahu wa ta'ala ogamba omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti walirabbika fasbir, gumiikiriza ku mulimu guno gw'ogenda okukola gwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kitegeeza nti wali gugenda kubeeramu ebizibu bingi. Nabwe kino eddaayi yenna, omuntu omukowooze yenna ng'akola Allah subhanahu wa ta'ala, olina okumanya nti daawa gy'okola yeetaaga obugumiikiriza bungi nnyo. Ojja kusanga emiziziko miyitirivu, naye enneeyisa eyambaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu buli mbeera zonna ez'olutalo, ez'ebigambo, ezaki bekuba kulumwa njala bamusibirako mu kiwonvu okumala emyaka 3 ebyafaayo mu bisoma ne batuuka okulya ebikola by'emiti. Ekyafaayo kigambo waliwo omubaka sahaba omu yabeera nga amazzi gamuluma n'agenda okubeera nga yeetaawuluza amazzi ago gaali gamuluma, naye bw'agenda okubeera nti amala ekyetaago kyekyo bwe yakunkumula, agenda okuwulira nga wakunkumula waliwo ekintu kyakunkumulako, agenda okukwatako ng'awulira, agenda okukijjawo olw'embeera gye yalimu ey'enjala ey'amaanyi. Amazzi bwe yagafuka bw'ati yagenda okuwulira nga tegagenda ku ttaka butereevu, agenda ekintu kigakoonako. Bwe yagenda okukijjayo bw'ati n'asanga nga ddiba lya kisolo, era eddiba eryo olw'okubeera yali kunkumuddeko nga ligonze yalikwata bukwasi n'abeera ng'alirya olw'embeera gye baalimu ey'enjala. Kakati ebyo byonna ffe olwaleero abakoola abali mu kkubo tetusobola kubeera ntitubituukako, era Allah abeere nga abitukingiriza kubanga bikemu ebizibu by'okuyitamu, naye basahaba baabiyitamu. Aya kyegamba nti walirabbika fasbir, kulwa Allah subhanahu wa ta'ala beera mugumiikiriza. Naye kakati abo baavaayo ne batuuka okulya ekintu kyakunkumuddeko ate nga ddiba, naye nga ate alirya talinazisaako na mukojjobo, waliwo omukojjobo guno gwakunkumuddeko weeguligonzezza okusobola okubeera nti ate aliruma, abeere nga asobola okubeera nti asibirako olubuto. Naye abo kyova olaba nga Allah subhanahu wa ta'ala radiyallahu anhum wa radu anhu, Allah bw'aba boogera kagamba nti baasiima Allah subhanahu wa ta'ala wa radu anhu, naye Allah subhanahu wa ta'ala n'abeera nga abasiima. Kakati okusiima okwo Allah tebamulabikira bulabikizi bulungi mu ndabika yaabwe nti baali balabika bulungi n'abasiima. Allah subhanahu wa ta'ala okubasiima kwali kuba nti baatuukiriza obuvunanyizibwa bwabwe. Awamu n'ekyo bwe baavaayo mu mbeera eyo tebalina gwe baavuma, tebalina gwe beewaanirako, tebalina gwe bakkakkanya, wabula ate baali beetoowaze nnyo nnyo n'okusinga ate bano be baali bakoowoola, ate baali bawulize eri omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama fil yusri wal usri, mu kiseera eky'obwangu ne mu kiseera eky'obuzibu. Nabwe kityo byonna byonna tubiyigirako, naffe tulina okubeera abeetoowaze, era tulina okubeera abagonvu eri abo bonna batukulembera mu bwangu ne mu bukalubu. Tuleme okubeera abagonvu mu bwangu atubeere bakalubu mu buzibu. Eyo si yali enkola y'abatukulembera ba asilafu salihina, abasalafu abamu olwaleero n'erinnya wano mu Uganda tulirina. Omuntu webaga nti oyo musalafu, omuntu awulira ekitiibwa kuba yise omusalafu, era tali ayinza kuyomba oba oli awo biseera ebimu
kizibu nnyo omuvubuka wano mu Uganda mugamba nti oyo musalafu n'ayomba olwawo kukisanga. Lwaki? Kubanga amanyi nti omusalafu yoyo agoberera omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam akatasobola kuyomba. Naye obanga okimanyi nti ogoberera omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama, beera omusalafu oyo oyo yennyini eyagoberera omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama, beera Usman ibn Affan, beera Abubakar Siddiq radiyallahu anhu mu neeyisa zaabo. Tetusobola kubenkana 100 ku kinnaakyo, tekisoboka. Naye gezaako beera bonna basahaba b'omanyi, ba Khuzaifa ibn al-Yaman abakuuma ebyama. Nawe ebyama bw'obikuuma bw'otyo, tulayira kuuma ebyama nga tuweeredde obuvunaanyizibwa, oath of allegiance. Bw'okuuma ebyama ebyo ne Uzaifa bwe yabikuuma, kubanga ogambye nti oli musalafu. Uzaifa yakuuma ebyama by'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama, era n'atumibwa erinnya nti sahibu sirri, omukuumi w'ekyama. Naawe oli Uzaifa. Nabwe kityo baddu Allah subhanahu wa ta'ala, tusabe Allah abeerenga atuteeka mu baddu be abalongoofu, abeerenga atuwonya ebikemo, kubanga si byangu, tatugezesa nabyo, abeerenga atuwa obwangu mu bye tukola, ebitusobyeko abeerenga abitusonyiwa. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. GTV, for unity and development.